Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Mu ssuula yaffe eyayita twali tumaze okulaba butya abakulu b'ebyenjigiriza bwe baali bamaze okuweereza akakiiko kalabike nga kanoonyereza ku biki ebyasibukako okwekalakaasa n'okwediima mu ssomero, era oluvannyuma ennyo kyasalibwawo omusomesa Beeka ne Bbaasa bakyusibwe batwalibwe mu masomero amalala. Abayizi bangi baagobebwa mu kusoma era okwo nga kwe kwali Lubanga ne Gaayi n'abalala, so nga abandi abaaliwo naye nga baali tebalina nnyo kyamaanyi kye beetabamu mu kwekalakaasa okwo baatanzibwa ensimbi nnusu 100 buli muntu zibeere nga zizzaawo ebyo byonna ebyayonoonebwa mu kwediima. Newankubadde bangi baagobebwa, abamu munnanga baalina abazadde abagagga baasobola okubatwala emitala w'amayanja ne bongera ku misomo gyabwe, so nga naffe bannakunkunya edda ng'enswera y'oku mugugu twasobola okubeera nga tukwazakwaza n'emisomo gyaffe ne tubeera nga twagiggusa. Nze musajjawo seekulimba ennyo nti nina era ekyamaanyi kye nakungulayo, kubanga mu 1951 oluvannyuma lw'okubuuzibwa Junior Secondary Leaving Examination, ebibuuzo byagenda okudda nga nze omu ku basomi abaayita obubi. Awo nno we nabijjiramu omulaka era ebyokusoma ne mbijjiramu ddala enta. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'11 n'omutwe ogugamba okusoma kwa Kulisitiina n'okw'abaganda be. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Nange kandekere Kulisitiina akunyumiza eby'okusoma kwe n'okw'abaganda be. Taata yalwawo okututwala mu ssomero ng'agamba nti, lwaki nyonoona ensimbi zange okusomesa omwana omuwala ajja okuva amangu mu ssomero neme n'okumanya gy'agenze. Ate bw'aba asomye ennyo n'afuna omulimu ogumusasula obulungi agaggawaza bba. Kale nze mba nga siddwa ki mu kumusomesa? Ensimbi zange okuzeeriira tekisinga. Nze siraba mugaso oguli mu kusomesa abaana abawala. Kyokka oluvannyuma taata yakyusa ku ndowooza ye n'akkiriza okututwala mu masomero ng'abasomesa n'abaami bamaze okumunnyonnyola nga bwe kiri ekirungi okusomesa abaana abalenzi n'abawala. Fulo nange twatwalibwa mu ssomero mu 1945 nga mpeza emyaka 12 egy'obukulu. Fulo yali aweza 9. Essomero lye twagendamu lyali ly'abawala bokka naye nga si lya kisulo, lyayitibwanga Kyawamala. Twali twakamala omwaka gumu mu ssomero ne Saala ne bamukkiriza okutandika okusoma kubanga yali ateganya nnyo maama ne taata buli lunaku ng'ayagala okugenda naffe mu ssomero. Ye yatandika aweza emyaka 8. Ffenna twatambuzanga bigere okuva ewaffe okugenda mu ssomero n'okudda. Okuva ewaffe okutuuka ku ssomero waliwo mayiro 5. Bw'ozibazaamu 2, 5 emirundi 2, olaba nga twatambulanga mayiro 10 okugenda mu ssomero n'okudda. Twayitanga mu makubo ga bulungibwansi agayita mu bibira ebinene ne mu migga egiriko entindo z'enkoma n'emiti egy'engeri endala. Mu bibira twatyangamu ngo. Oluusi mu makubo twasangangamu abantu abaatutiisatiisanga. Nzijukira omusajja Kakuku eyatugobanga ng'atusanze mu kkubo. Yali mukanofu w'amaaso ate nga yawulubala. Teyavanga mu kkubo lye twayitangamu. Bwe twamulengeranga nga tudduka nga naye atumerako. Abamu baagwanga ku mayinja ne gabasala. Omusajja oyo yatweraliikirizanga nnyo buli lwe twabanga tugenda ku ssomero era ne mu madda. Okusobola okutuuka ku ssomero ng'obudde tebunnayita, eka twavangayo ku ssaawa 12:30 ez'enkya oba kwemu. Twagendanga tudduka nga tuli mu bubiina bw'abawala nga 6. Ku kyalo ky'ewaffe twavangayo abawala 4. Bwe twatuukanga mu kkubo eddene ne tusanga abawala bannaffe abaavanga mu byalo ebirala.
Okusoma twakutandikanga ku ssaawa 2:30 ez'enkya. Abawala abaatuukanga ekikeerezi mu ssomero baaweebwanga ekibonerezo kya kukubwa buggo oba kulima oba kukima mazzi. Enkuba bwe yatusanganga mu kkubo nga tetutera kugyeggama olw'okutya okuyingira mu mayumba g'abasezi oba abalogo. Twasalanga endagala ne tuzeebikkirira ku mitwe ne tugenda nga tetukuba nnyo. Ekyemisana kyaffe mu ssomero kyabanga kya mawolu ge twajjanga eka. Gaabanga ga ngeri nnyingi: ag'amatooke, aga lumonde, aga muwogo, aga gonja, ag'akatogo n'ag'omugoyo. Bwe watwalanga akatogo oba omugoyo n'otagukuuma bulungi nga banno bagukubbako. Ekyayagazanga ennyo abaana okubba akatogo oba omugoyo kwe kubaamu enva ate n'omunnyo. Gwe babbyeko emmere ye yakaabanga nga gwe babikidde. Bwe yabanga n'akasimbi ng'agula obunyeebwa oba akakajjo oba emiyembe n'asiibirako. Ate ne banne be yalyanga nabo baayinzanga okumuwa ku mmere eyaabwe. Kyokka bwe yakwatanga eyabba emmere ye ng'ebifuba binaaba buguma. Bwe twabanga tuddayo eka nga tuvudde mu ssomero ng'era tugenda tudduka olw'okutya okuzibirirwa obudde mu bibira. Naye bwe twatuukanga ku kyalo ky'ewaffe ng'abannaffe abamu abakulu basigala eyo mu makubo nga banyumya n'abalenzi. Abamu baddanga mu kuzannya nga batya okutuuka amangu eka okukola emirimu. Buli muwala eyatuukanga eka ekiro ng'azze azannyira mu makubo oba ng'abadde anyumya n'omulenzi gw'ayagala, abakulu yabalimbanga nti abasomesa be babaluusiza mu ssomero nga bakola oba nga bayimba oba nga bazannya neetiboolo. Munnaffe omu Nabunje yafuna olubuto nga tamanyi mu ngeri eyo ey'okuzannyazannya n'abalenzi mu makubo. Omulenzi eyalumufunyisa yalwegaana kubanga naye yali musomi. Omwana yamukkiriza luvannyuma nnyo naye Nabunje teyafumbirwa. Mu 1965 yali akola mu bbaala eyitibwa New Haven. Nze namaliriza bulungi omusomo gwange ogwa pulayimale mu 1905. Ennaku ze twalaba nga tusoma zeezo ddala omuwandiisi Edward Namutete Kawere ze yawandiikako mu kitontome nti, ennaku eraba omusomi nno ssebo, bw'owona ennaku ezisoma ng'owonye, musana agumwokya, mu nkuba atafaayo, n'enjala si kintu, ku nkya ng'atebenta, n'ekyayi tanyweka, genda ng'akaladde, b'ekkuba obanyooma, musomi tabuuza, so nno nga nnaku nsa, omwana w'essomero nno alaba. Ebitontome eby'amakulu olupapula 2-3. Newankubadde nga nayita bulungi ebigezo eby'okuyingira mu junior secondary school, ensimbi z'ebisale by'essomero katono zinnemesa okuyingiramu. Ensimbi za taata ne maama zaali ziggweredde ku kusoma kwa mwannyinaze Kasolo ne ku mitawaana gye yeeyingizaamu. Maama yalaba ensimbi taata zimubuze n'agenda e Ssingo ewa kkojja Ssebulime n'amusaba okumuyamba. Yamuwa siringisi 10 ate n'amuwola endala 75. Ezo ze zansobozesa okuyingira mu Nagadya boarding school. Nasanga ebintu ebijja mu ssomero. Okusooka buli kintu kyalina ekiseera mwe twateekanga okukikolera n'obutakikola, kale ng'okwebaka. Essaawa olwaweranga 3 ez'ekiro ng'ekidde ky'okwebaka kivuga ng'ettaala bakulu baffe bazizikiza. Ate nno twalina zino ezipikibwamu omukka ze bayita eza sitima. Omuwala eyasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira bwe yabuuzibwanga kyabadde akolayo ne kimulema okunnyonnyola ng'avunaanibwa okumenya etteeka ly'essomero, n'aweebwa ekibonerezo ekimusaanira. Yayinzanga n'okugobebwa mu ssomero ng'abadde yazzadde emisango emirala. Tewaabanga musomi akkirizibwa okufuluma ebweru w'olukomera lw'essomero nga talina bbaluwa ya mukulu wa ssomero. Tetwakkirizibwanga kukyaza basajja mu ssomero okuggyako bakitaffe oba bannyinaffe
ate nno nabo baamalanga kwanjulwa mu bakulu baffe ne batukkiriza okubalaba. Bwe twabanga tubawerekera nga baddayo twabakomyanga ku wankaaki wa kigo kyaffe. Ebbaluwa ezaatuwandiikirwanga era naffe ze twawandiikiranga eŋŋanda zaffe n'emikwano gyaffe omukulu w'essomero yayinzanga okuzisomamu ng'abadde n'ekiseera, naddala ez'omusomi gwe yalowoozanga okuba ow'empisa embi. Omusomi yenna okukkirizibwa okugenda ewaabwe nga waliyo ekintu ekikulu ng'okufiirwa oba embaga, yamalanga kufuna bbaluwa eva mu bazadde be ate ng'ereeteddwa muntu ayinza okwesigibwa. Tetwakkirizibwanga kwambalira ku masomero ngoye eziraga obugagga oba ez'obuwemu. Amateeka ago gaayambanga nnyo abasomi obutalulunkanira bintu bye batasobola kufuna. Gaabaziyizanga n'okukabawala nga bakyali mu ssomero. Emmere gye baatuwanga teyali nnungi nnyo ate nga si mbi nnyo. Enva ze zaali embi ennyo. Wayinzanga okusanga mu ssowaani yo ebijanjaalo nga 10 nga biteeredde mu mazzi ge baabifumbyemu. Anti baalugera dda nti amaluma si njala. Enjala bwe yabanga yakulumye dda ng'okwata bukwasi mmere ng'olya. Twayagalanga nnyo okukyalirwa bazadde baffe n'ab'eŋŋanda zaffe kubanga bwe bajjanga okutulaba nga batuleeterayo ebintu ebiriibwa ng'ebinyeebwa ebisiike, emberenge, entungo, emigaati, keeki n'ensimbi ez'okugulamu ebiriibwa eby'engeri endala. Abawala abamu baalinanga mu ssomero emikwano egy'engeri nnyingi. Omuwala bwe yayagalanga ennyo munne ng'amuyita kasaawe ke. Omuwala eyabanga n'akasaawe ke teyayagalanga mulala kukakwana. Yakawanga ebirabo ebya buli ngeri. Yayinzanga n'okukawa engoye. Abawala abaayagalananga mu ngeri eyo oluusi baasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira ne bagwa mu misango. Okwagala n'okw'ekika ekyo abawala baalinga baakuyigira ku bakazi bazungu, naddala abataabanga n'abasajja. Aha, olemwa. Ebyembi bisekerwa naye mpuliriza omulungi nyongera okukujjukiza nti ekitabo kino kyasooka okukubibwa mu 1978. Ndowooza naawe bw'ogattagattamu emyaka egiyiseewo ate nga wano ku lisitiina atunyumiza nti y'okuyingira okusoma kutandika mu 1905, kikulagira ddala nti ebibadde bikwekalakasisa mu bbanga eritali lyawala okuva kati wenjogerera bino mu wiiki emu 2 emabega mu masomero ebize biyitiŋŋana mu mawulire si bya leero, byava dda. Tugende mu maaso. Empisa z'ensi ezimu nazo zaabonerezesanga abasomi abamu oba okubagobesa mu ssomero. Waliwo kyenzijjukira ennyo. Lwali lumu bwe twali nga tulima mu nnimiro y'essomero, munnaffe omu eyayitibwanga Nansasi n'atugamba nti, "Bannange, nina kyembuuza." Ko ffe nti, "Buuza tukiwulire." Ko ye nti, "Jjajjange Naguta yambuuza nga ndi mu luwummula olwayita nti, munnange nno wakyalira dda ensiko?" Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirirawo olwaleero. Bwe tujja okusimbuliza tweyongereyo n'emboozi eno tumanye gye byaggweera. Akuume atakumira mpeera.